Yes, kale tubaniriza ku mukutu gwa KFUG broadcasting ko tusinzira ogezaako kubanga tukwasaganya ensonga wamu n'ogezaako okubaweereza mu mbeera yonna gye tuba tusobodde okubanga tubaweerezaamu nga batutera bagamba nti ebiseera ebimu bwe muba mumazeeko akabanga nga temutulaba mumanya tuba bize naffe tuli bantu tukola ate era tulina abaana tulina abazadde tulina abakazi tulina famire mu bufunzi so kati balina kubeeyalinga na mbeera so n'olw'ensonga eyo tubeebaza mwenna abagyekuumirako beebaza mwenna abasubscribinga abalikinga n'abagezaako kubanga mukomentinga still ntera bagamba nti osobola okulekawo komenti yo oba olina kyeweebuuza kyonna naddala nga kikwatagana ku Bulaaya tuba tujja kujja tugezeko kunnyonnyola ensonga nga bwegezaako okubanga etambula obanga n'ogezaako okutegeeza ki kyennyini ky'oba weetaaga okubanga omanya. Lunaku olwaleero sirinzekka nziguse ne muganda wange nga bwagenda okubanga abeeyanjulira era mutegeere nga nabagamba luli mugenda kulaba abantu ab'enjawulo but buli muntu yenna baako ky'omuyigirako oba baako ky'omutegeerako oba baako embeera yonna gy'oyagala okuyiga. Olunaku olwaleero nziguse ne freshest soka obuze kuba tulaba okwogera bakayita esewo olina omumalayo protocol. Anyways oba mwe bano we bagamba nti baali bamaanyi ng'ensi batya nga owulira bali abasajja babayitanga baani bano abasajja bafirika babanga n'amannya ng'owulira buulizi mannya n'ogamba oyo alabika mubi. Anyways nange njagala obabuuzaako fresh boy man tapa damya kyewalona system to the world. Ogambye ki? Fresh man tapa that one. Abana bachiro ki? Sakole. Kudire. Oli muyimbi? Siri. Oli rapa? Ni yanjula kyeyo gye weyanjula. Afresh asala tapa sapa kechi. Kudire. Ngemanya gage mgana wange. Fresh the freshest man tapa damya kyewalona system to the world. Wabi se wabi tutambulirawo bwato bwasazeewo kubanga akikola nze naye abamanyi fresh adi freshest man okirekangaawo. Anyway mu mbeera eyo njagala tubeeko ensonga ze tuwogerako muganda wange. Nkimanyi nti ebiseera ebisinga ffe tuwangalira ku Bulaaya naye ate still tulina gye tuva okitegeera mu gye tuva kikyetegeeza ki nti tuyinza okuba ffe twajja kuno ne tuzaalirako abaana naye ate ffe tebaatuzaalira kuno yensonga lwaki nti osobola okusanga fresh ng'osobola communicatinga naye mu lulimi lwe mutegeera oluzaaliramu lwe babazaaliramu. Ekyo nno kikuwa essanyu naye ate weewunye ffe tuwangalira ku Bulaaya naye ng'ate wano si we waffe. At the end of the day ne bw'okola ssente ne bw'ovuka mutuuze mu zino ensi ekirowoozo kikusigala kiri eri. Kyaddondo. Simanyi lwaki nze ekino kyannema okutegeera. But simanyi lwaki ebirowoozo bikusigala biri eyo njala kuddayo waka. Era bali ne baba baludde wano ebbanga si lwagamba retirement time yange ngenda kuflyinga nzirewa oba no kuddayo because at the end of the day but ewaka gye twagala okuba nga tudda wowe nyine wakubuzaako n'endowooza gy'olowoozaamu okubanga waali agadde okudda eka kikyengezaako okutegeeza ebigenda mu maaso tetuli bato tetulabira byejjo ate nga bibaddewo n'okusinga ku myaka oba oliawo gye tuyina. Omusajja ali ku mukulembeze w'eggwanga Uganda yakagifukira emyaka 40 yagenze mu kisanja kya myaka 45 but bwe tuba tubala emyaka 10 ebiseera ebisinga tugimugirako lwansonga yali yakawamba obukulembeze akyali darling webale nnyo but tubala emyaka consecutive kati yavuga myaka 35 bwe tuba tubala naye yakola ebirungi eba oliawo kubanga n'essaawa enfu ebaako ennamu mu lunaku omulundi ogumu emirundi ebiri oba ogumu yakolako ebirungi bye teryabiwakanya but olina wootuuka ne werepeatinga n'ofunikira ng'ate okola nsobi. Kikyentegeeza nti ebibadde bijja bituuka mu ggwanga byonna obadde ojja obiraba. Abasajja balina ebintu kati bye bakola tebakyali ku nfuga egoberera mateeka. Honorable Muwanga Kivumbi wenjagala tutandikire bamuwa bailo baali bakamuwa bailo ne bamuta ku international court neemuta ne bamuzeeka mu bantu essanyu eringi abe Butambalale bamulaga bajja ewaabwe ne bamwaniriza ne bamuwa ebintu byabadde bingi na ino okwogerako eri abawagizi baamulonda wadde akalulu kabbibwa ne bakamutwalako mu kwogera speech gye yakola ebimu ku byayogera of course
video mujja kuba mugirabaawo ebimu ku byayogera ebigambo byali bingi n'okuvumirira enfuga muwozi gyataddewo ennaku zino n'okuvumirira muwozi okubanga okyali mu uniform y'amagye you are acting I'm a serving officer naye n'obanga ate weenyigira direct mu byobufuzi n'agezaako kubanga aboogerera enkola gye bakolamu balwanyisa corruption aveewo naye ate bo nga bo balemeddwa okwetereeza nga PLU neki omusajja yamaze essaawa 19 ebweru olunaku olwakeesa jjo byansonyi abasajja ne bamulya ensi yawuniikiridde byansonyi bro ensi yawuniikiridde n'abadde nti n'entuula nga sikakasa nageza okulaba Joel Ssenyonyi ataddeyo n'abadde ndi awo n'okulaba omukulembeze apositi n'emmanya nti biri serious ku makya ku lunaku olwokutaano yabadde actually yakava mu jjuma ku lunaku olwokutaano akati nze no saagala nakuliisaayo omanyi fa omukulembeze yali atugamba nti ebintu ebitalina makulu tobiwanya makulu nkuwulira kyolina osooka otegeera nti Uganda essaawa zino weeri politically nothing makes sense. That's true. Wali kikola makulu. Yeah. Naye mu buufu bwekyo tetusobola kutuulayo eri ne tusirika busirisi. Ebintu ebimu tuba tugenda kuvaayo tubyogereko. Bwekiri? Tegere. Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi. Omu ku nkonge ennene mu National Unity Platform yakwatibwa mu ngeri y'ekisiru, mu ngeri emenya amateeka, ab'ebyokwerinda bajja bennyini ne batirimbula abantu broad daylight nga buli omu alaba. Ekiraba ekintu ekyo okuza omwezi 15 January ne batta abantu ne bakikwata ne bakikola ki ne bakiteeka ku bakimwambaza ne bamukwata nga muteeka mu komera bamusiba. Ekyo kikujjukiza kiri omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu we yali Arua ne bamuteekako ogw'obutujju, ayina emmundu, ayina biki, bo kye baagala bakukwata ne bakupaatikako kye baagala. Kati ng'eyo tuvuddeyo Muwanga Kivumbi bamuwadde bail ng'omuntu yenna ayina opposition kye yandyagadde. That's what we're praying for. Nti buli muntu yakwatibwa mu bumenyi bw'amateeka ng'ali ku ludda oluvuganya gavumenti ateebwe. Ba political prisoners bonna bateebwe. Kati twafunyeyo omukisa, saagana guyita mukisa because gwandibadde sisobola kufuna kigambo kituufu like kyandikwatidde nakwatibwa, naye twafudde omukisa musajja tebamuwa bail ku kakalu ka kooti n'afuluma. Wano wetuwangalira mu America osobola okweyimirira wano n'okuba posta yawo n'oyogera ku Trump byoyagala n'omuyita byonna byoyagala, ebigambo byonna byoyagala ebiri, tewali agenda kukwatako because you have freedom of speech. Kasoba tolina gw'olumiza. Musajja yavudde ng'ali mu maka ge bamutadde amaze emyezi n'emyezi mu kkomera munkomyo, talaba wabweru, abeeranga naye ali ku diaspora tolaba kyaddondo owa diaspora nno sebo oba ne freedom ye y'okutambulawo nawe oyagala. Anti ngamba omanyi waki nga leze ntolaba nguudo, tolaba toliyo ku ground. Basically toba ku ground. That's true. Otegeera omusajja ayina amaka, ayina abaana, mwana eri ewantu eri boy gwabiri emidayi yo boy oluzaki bayita University of Understanding. Anyways, ngenda tuvuddeyo ayogedde byayogedde, tewali kintu Muwanga Kivumbi kyayogedde kikyamu. Tagunywa tagunywa awo gombuulira tali ku buliri oli maama kyo tekiriiko. Omukulembeze ye kenyini yavja ku mazaalibwa ge n'awandiika ebbaluwa, omukuku gw'ebbaluwa buli omu yagulaba n'agezaako okutegeeza ensi nga Sitaani bwe yali agezaako okulumba mukyala we. Okitegeera tekyaliko kwekweka. Kintu mu Luzungu kye bagamba you hug the devil and let it go. Nowa Sitaani akafuba n'akuleka n'agamba kati gwe genda oli enkoko yo. Stoofu. Kati tumanyi oba enkoko banaatera ogirya oba bayinza obutagirya. Bajja gikwata mumu. Kitegedde. Naye mu byonna ebyo ffe kyetugamba kikino nti rule of lekole. Ekyo kintu kyafuuka luyimba tukyogedde ebbanga.
abajjanga abatujju tebalina baaji bambadde obukookolo omuntu gwe mukwata wa kitiibwa. Where is the dignity? Mulaba engeri gye bakwatamu Besigye. I mean, sorry, not Besigye, ani? Elias Lukwago. Previous Lord Mayor, Elias Lukwago. Yamaze n'okukola ekiraamo. Mungeri so demeaning. Ne batandika omutiisatiisa tokuba ebifaananyi ebyobuseegu tugenda kukola kino. Omusajja mulwadde. Mu mateeka omuntu waakwatibwa. There's a time limit woyina okubeera ngo opresentinga ku court. Emisango gikole ki? Bagipresentinge bakusomera emisango gyo bagambe kati ogenda mu kooti kunaku bwetine kusaawa bwetine. Ebintu bye Kampala bya kibibbi. Kuwamba kola bwetu kati potusuubira kukola tutya. Embeera yo yatuuse Uganda yagaye. Otegera. So mu byonna ebyo nze kyembasaba kigenda beera ekintu kimu. This is just intimidation. Baagala kubalaga nti tusobola okukwata n'abo abanene bemutya. Yeah. They're trying to play with your mind. That's true. Babalage nti mwe muli banafu nnyo nti olaba n'abanene bemukiririzaamu tubayola nga nkoko. Nze nkubulya muganda wange ali abilivingira mu kintu ekituufu. Nga gwe bw'oli teusiwe wandyagadde okubeera. Ng'olaba singa babaamu ekituukamu nti wandibadde ate ng'oli walako. Togwamu maanyi. Tukyaliwo. Yeah. N'omukulembeze akyaliwo. Obuyinza bugenda kugenda mu mikono gy'abo abakola ki? Abateekeddwa okuba nabwo. Awo maze. So embeera eyo nange ngattako eddoboozi lyange nga mbagamba gye nkwata gye mukwatamu abantu ennaku zino. Era n'okwongera okutegeeza abakulembeze ab'enjawulo mu ggwanga lyattu Uganda. Kino bakikoze mu nfunda ez'enjawulo era Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde ajja akiddangamu nti babikola bino byonna okugezaako batiisatiisa ove ku mulamwa gw'ekyo ekintu ky'oteekeddwa okuba ng'olwanirira. Bino mbyogerera nja biddangamu nze. Honorable Muwanga Kivumbi bwe yavuddeyo n'akola statement ezo abantu bangi bamubuukidde. Ne bagamba kati yabadde tamanyi kiki lwaki bano bajolesonye nti bamugaye kyekigenda maaso. Ngambe mbu obusajja bwamutadde ate akuba obusajja. Kati bannange kati awo nange we neebuuliza ne ŋŋamba kati bwamukwatira ki in the first place. Kyoyagala okuŋŋamba nti kati mu kawaayiro mu human rights akawaayiro ka gundi ka freedom of speech baakagjeemu nti toteekeddwa kubanga oyogerako ekikyamu olina kubanga obaana bawaane oba seekyo olina kubanga obatwamaliza ku silver plate. Bwetwogerako nti abo bali emotional abo bro obukulembeze bonna simanya Uganda byekoze birungi biriwo. Obukulembeze bonna kyemmanyi bugenda nakuwabulwa fresh buli wonaabeerawo mu nsi nga tokkiriza kuwabulwa ensobi ogenda kula nyinyiga gw'omanyi okola kituufu okitegeera. Omwana akula abasajja bawano olaba embeera eyatuukawo emabega kawe ba introducing obusajja obwakyambuwanga abantu baasitula eddoboozi okwetooloola ensi yonna. Eno njogera ku ggwanga erya America ebintu byakendeera gye bali bakyakwata ne boyi byakendeera. Kati kyekimu nekiri mu ggwanga lyattu Uganda bwe mbanga temwagala bagambako then mulangirire nti kati it's a martial rule tukakase nti kati ggwanga lya buli omu amanye position amanye nakulangirira olwede kati enfuga gye batufugamu eraga twava dda ku nfuga ey'amateeka kati tuli ku nfuga y'abannamagye. Omusajja yabadde omuntu eyasooka okugamba rule of law mukulu Besigye Elias Lukwago na advocating for rule of law emyaka negiyita 7 meka bwe bakutte otegedde bakwata okwogera ekituufu ayogera ebyekisiru gwe baweebwembeta otegedde so kati ebyo byonna bebeerawo tubirabye tetwagala bibaddamu mubimanyi mubiraba enkya neggulu fena tetuli nayo naye nze obeerawo n'owulira obulumi bakwata abaana ba political prisoners waka ye breadwinner ng'alina maama we alina ne kaganda kakato kamu babiri naye ng'agenza sete boyi kuyiiya mwana abaana abo babonaabona boyi olaba fresh nga bwokyogedde nali awo namuteeka mu kkomera nalina gayi gwe nali ndisikasinga nga mugamba ku kyaba political prisoner abo mu 2021 Kyagulanyi bwe yajja yajja
wave nga boje bayita wave muyaga gugenda genda abagoberezi yalina bangi ambulera bwe twali ekalangala yalina campaign trail yaliko abaali bamutambulirako gye twaliisa abawagizi be baali bangi bakwata abaana ekalangala 2 mugumu bro they were remanded to Kampala Luzira abalala ne babatwala ekidalya nakati bakyali kwali myaka 7-6 bali kwalimanda. Imagine abaana batuuse kiseera oba walabye ku kibaluwa NUP kye yawandiise negamba bwe mubanga mubalabe bakkiriza pre-bargain oba emisango gye bataakola mukimanye nti abaana ba breaking down for over the years bamaze mu komera nga bo kenyini tebalina musango gwe bakola just nga bamukwata ali ku trail ya Robert Kyagulanyi Center naye nga bakulimaninga batyo okumala emyaka 6 myaka 7 nga tebakuletanga mu kooti kulira trial yo ne bakusalira ne bagamba okay omusango gumusinga gendo luziro serving emyaka 10 kankubulira kankam waliwo omusajja yanyumiza akaboozi yanyumiza akagero sakamba kaboozi temunkwata bubi omusajja yakwata enkoko ye natandika ogikongolako ebyo yanganamu nagikongolako ebyo yonna neggwawo ngaebyona nebiggwawo ku nkoko naye ngaekyali nnamu nagiyimirizaawo nayimirira nga wali natandika okusuula obukyeri koko nejja mpolampola nga terina kyakkola yo yennyini ngaeswala tekyasobola tambula tesobola nakudduka because muli mujo simanyi bulamu bwankoko naye ng'ogiraba eri tandika okulya nasuula wali negenda nasuula negenda mukyo kireke omusoga yagamba bagenda kubamaana babamaane mukyolye mubonebone mulajane naye nga tewali kye musobola kukola essaawa zino kye bakola bali kutumaana muli kukyolya oba olusogo olutuufu simanyi oba ndogedde fiiti lwerwo bajja dutereeza batumaanyizaako bye batumaanyizaako tubonaabona naye ate tewali kyakukola naye ate nga ekyokukola kiri within your heart. President Robert Kyagulanyi Center mu bigambo bye bimu by'abayogera yagamba bw'obanga oli lwedde okuba ng'oyogera amazima just be ready to stand alone. Amazima ogenda gayimirirako wekka bw'omu bwannamunigina otegedde so kati mu byonna byonna ebyo ffe tugamba nti power belongs to the people era tetusobola kuva ku mulamwa omuntu ajja kugamba mwe mwogerere eyo temuli ku ground kye bakikozesa nnyo it's okay tusirike kyemwagala tetusobola siri omu kwabo buli omu ayogerere waali buli omu akola kyasobola okukola ogattako okusinziira kyoli kati wemba sobola kubeera nga ndi ku ground bwemba nsobola okufacilitating omuntu nga kati omanyi tugenda wampigi mifacilitate tugenda wa eno mba nange ngase kuki. By the way akasajja akavaayo mabega kaawo nga kawa okay mukulu Museveni yavaayo mabega kaawo to State of the National Address anko soko tulema bega tebaliwo gena maaso mukulu Museveni General Yoweri Kaguta Museveni jajja bwe yali ali ku State of the National Address yavaayo kyakola yaki atugamba ki ayina okubabulira eggwanga wawe erituuse ne wawo gye yalijja omanyi that guy is good in giving out the historical events ezatuukawo nga bali oba mu biseera bya bushiwo nageraganya nagamba kati wano ebiseera bino Amini yakolanga bwati ne tujja ne tukijjawo ebiseera zino bote balinga bwe bati those idiots ne tujja ne tubijjawo okitegeera but ekintu kimu kyeyerabira nti ngenda kuwera example ku kino nti abazadde abaasomanga nga atambula mayiro 3 ku bigere togenda kubonyabonya mwana wonge somero liri kuli manjo olwokuba mwe mwatambulanga mayiro 3 omujje ku somero liri kuli manjo omutwale kulirwa gwemale nnyo tuli mu ndala tuli mu generation ezizze zikyuka emirembe n'emirembe
Essaawa zino tulina self driving cars. Twali ku kagaali luli motoka nejja ne evolvinga kati zevuga zokka. Emotoka oyimirira n'ekutuulamu ayagala abeere kagaali abeere ku motoka abeere ku kiku ali ne ku AI. So yali ayogera n'agamba abantu naddala abali ku opposition abaakwatibwa tebeetaaga kuwa bail. Mu bufunze yalinga alagira ekiragiro but after 2 days ne bawa Muwanga Kivumbi. But mu bufunze yalinga agezaako okuwa ebiragiro ebigamba esiga eddamuzi nti bail applications ziveewo on a specific prisoners okitegeera. But in actual terms ensi yonna bwe beefugwa oba eggwanga lyaffe nga Uganda bwe balifugwa amasiga 3 executive, judiciary ne legislature ey'aba parliament. Kitegeeza amasiga gano gali independent geetongodde gonna mu section zaago. Naye omusajja ava mu executive najja naawe amateeka mu judiciary. Kaifasa ate kati kino mbadde manyi okimanyi. E Kampala ebintu bibeera ku paper. In actual sense tulina esiga area lyeritwala gonna. By the way oli mutuufu. I agree with you. Yategeka ebyokulonda kaita independent. Bagamba nti it's a democracy. We are practicing democracy. Yeah. Democracy aliwa ng'osiba kuvuganya gwe n'ogenda no campaign. What kind of democracy is that? Ate yagamba abakulembeze aba opposition tebali democratic. Aba opposition bagenzo campaigninga wali obakubye muti ya gas. Sibakoze eki. Agamba tebali democratic. N'ekisi n'ekimu. Kyovala Mbobesi gye bakyamumya bail yagaana okukkiriza mbu omusango is not democratic. It has never. Gwe kankubuleko walirabeyo African country kinga ina military presidency ngewaddeyo obuyinza peacefully to a civilian. Wabula, you're right. By the way, oli mutuufu. To a civilian. Balina soka kwekwe era ojja kuwulira nti bekubamu. Olaba ono omukulembeze wa gundi eriwo ensi ono Mamadi Tulaule Burkina Faso. Ogenda kwekanga nga gwe yajjako yali coup. Naye abamulwanyisa abagala omujjako baki kati ensi egenda kyuka ddi eyo. Kikulaga ki nti kati we have to come back to the drawing board and we understand kitwina omanyi you learn how to live with a snake in a house. Nomanya gusula wali era guyingira ku bbiri. We have to learn how to live with a snake in a house. Etumanyi kati ono tusabe busabe Mukama obudde butuuke anogoke. Kyovola omusajja naye munaye ali ku preparation anti kyovola ba prepare. Olaba ekintu ekyogedde ekyo. A prepare ali batagenda kyagala. Nti twandimuggyeko but we've tried all avenues. Tugezaako obukodyo bonna. Kaliko oyagala tukole. Nawe toyagala kakola tugenda beerayo. Yeah. Otegere kintu ekyo. So kati ekisigalidde the ultimate goal is to pray to God omusajja bamutwale agende mugule wali ensi ezikulukuta amatano mu bisi. Nawe ekyeyogerera nti yana atero genda sisinkana Mukama Katonda obojjukira awo nga tunatera mukulu. Anatero omukyala. Nze mbyo. Ate bamutulage mu video. Lati yagenze. Awo yagenze. Anyway, embeera bwete bwegezaako kubanga etambula mu ggwanga naye nga si buli kimu ekigenda mu maaso wadde tusekamu ng'omukulembeze bw'agaana naye ng'ensonga eri ki? Ensonga eri serious. Byonna bigenda mu maaso sigamba nti bisanyusa oba ebikolwa ebikolebwa mu ggwanga lyattu Uganda sigamba nti bye tujja okuddawo tujubireetinga. Wabula bikwasa nnaku ate n'okugezaako okutusunga mu mawanga agasigadde. Ffe tufunye chance nti Mukama Katonda yatuyamba ne tusendululako ku bigere ne tutambula ne tulaba ensi ezifugwa ku mateeka oba ezifugwa under rules zigavaningibwa zitya. Nti obeera ku luguudo olwo nga tekwetaagisa traffic officer kujja kuyimirira kuba controllinga mu bitaala. Otambula wano. Ng'okimanyi bulungi. Onansonyi okusala otambula wano. N'osala oluguudo mu makkati nga tewali gye bandise zebra crossing. Yeah. Omusirikale nakuwa ticket. It's called jaywalking. Okusala oluguudo lya simakati ng'emmotoka zitambula. Mbulindako eno eyite n'ogira. N'obaza n'oyitawo mb'odduke. Jaywalking $1 bimeka? Bisatu. Kati bagikuwa ogusooka oyinza okuddamu ttaala.
Kyekyo kyengezaako okwogera gwe buli woogezaako okukola ebyekisiru okubansawoyo sina kindi n'okutwalibwa mu kkomera singa oba okoze kyamaanyi nze sirabangako wa traffic wano ng'afuuwa kafirimbi kati abeeno mujje nebwe traffic ne bwebakwata ne muvaamu ng'esinga n'ab'ebigere muba mujja gikola eyo nayo yatujjiridde bana Argentina yatujjiridde kulabye osirise nawo sikaagala ensinensi ekimanyi simwagala oyo Messi naye oba naye singa mukama amutwala muleke wadde kyetukubayo nsabyemu bubi nnyo nsabyemu bubi mukama akubeezewo Messi naye nga totute World Cup anyway tujokingamu oba tugweramu wano nawali naye nga embeera bwetyo bwegezaako kubanga ekolaki webale nnyo so kati mu nsonga eyo nina issue endala gye njagala tutunuulireko omanyi kati kino kye tulimu tukiyitanga weekly drone tugezaako kuba oba kuwa scenarios zizappeninga mu wiki tugenda tuzikoona-koona ko tetugenda kusumululira zimalayo tuzikoona-koonako mpola-mpola ogezeeko okufuna our side of the story oba our side of the view so emabegakaawo South Africa ewagwayo ennabe aba South Africa ne beteekamu jjulume ne bagamba bakooya abagwira mu bagwira be bakooye temuli mweru n'omu wabula nga bakooya abagwira baddugavu bannaabwe nga bagamba baviire mu nsi yaabwe badde mu nsi zaabwe ng'era mu kye beekwasa bagamba abantu bano be basinze okutwala ssente zaabwe be basinze okutwala emirimu gyabwe aba South Africa ne bafundikira nga tebalina mirimu mu bufunze bo nga bo kye bayita xenophobia tatandise leero kye mmanyi zo obiwulira over the years okitegeera bajja babikola naye nga thank you so much ebiseera ebisinga nze just ekisinga okunnuma oba ekyasinza okunnuma ate mu kino ekyatuuseewo nti otagetinga muddugavu munno akusanga ku Bulaaya n'akubuuza ng'abuuza muganda we okitegeera naddala mu zino ensi z'abana abasajja abazungu n'olaba omuddugavu fresh obirabyeko n'otuuka ku mulimu nga tewali muntu n'omuddugavu n'omu n'owulira ng'ofiiringa out of space naye ogamba nino kibeeramu okitegeera mukama n'akuyamba ne baleetawo omuddugavu oba ng'alaba ndaba kuki kati nze nkuwulira kampani yange gye nkolera we nagiyingiriramu wanu yeego nalimu omuddugavu naye ng'ate bo balaga banfaako nnyo naye nga nze ntuuka ekiseera nga newe tuba tugenze nga newe tuba tutuze ku tebo mpulira sibajyamu era ogenda okulaba nga nze emboozi ze babeeramu sizibeeramu mbakwayite nebanga ne bajja nga banneekubaakubako naye nga nze naye bwe baleeta omuddugavu n'ogamba nga ninga alabye ndabye kuki lwakubanga nga nagwo gulina empisa embi gunyaga gwa wano nga gumboola nga gasiya buloolo nenkola ki nengulya akawaani nga akasigale bano abantu batuwerokaminga nnyo n'okusinga ate abaddugavu kyekisinga okunewunyisa eyo tuyitidde obuyitizi kyengezaako okugamba kyekiriwa nti abasajja baatabuse baali bawasalesale nga mu gw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 3 bwe gwaweddeeko ne batandika okukuba buli kissa abantu badde ewaabwe Uganda bamaze kuttayo muntu okusindika rescue ogenda okunona baki bannayuganda baregisterinze abannayuganda babadde 7 kyesimanyi oba bonna babajjeeyo ennyonyi n'egenda okubanga ekola ki oba kino what surprised me most nti ennyonyi we yabajjeeyo okutuuka ku airport buli muntu famire ye mukima emutwale ndaba kukyagende mu famire yagaye banaye mwebale kunsabira bro babavuze ne babatwala ekyankwanzi ne bayimba kino kye twogera tetugezaako kugamba nti gavumenti yakoze ensobi oba twala ekyankwanzi but my question is was it necessary okukwata abantu bano ne trauma gye babadde nayo oba ne fear gye babaddemu nga babadde mu kununulwa ate mubakwate mubatwale ekyankwanzi akati nze nno nkiraba bwe nti onkuzeeyo kemabegeri South Africa mu nsi za Africa ozigejingidde ku bantu abava ba immigrants kangejingire nnyo wano our South Africa is one of the laziest motherfuckers. I'm sorry. Yay. Yay. They are one of the laziest people. Mubintu byo gamant okunonya ki? Sente. By the way chiwulidde mu bangi nange. Nekirala. South Africa waliyo ntabo tebaagala kukola.
Cut that being put in a place. South Africa ngayo nsobola okugamba nti old trauma yali apartheid. Tegera maybe they have not recovered yet. But naye beerabidde nti bano abantu bye basuusuuta bye bawembejja, they are capable of doing the same thing again. Because South Africa ngayo strategically it's located very well, ina resources nungi. Bana abasajja bewandiise, I don't want to use the word but lack of a better word, but colonizers. Balina so much interest in South Africa than any other country. Bana isimanyi lwaki. Kati anti nkumu. One of the reasons, resources. Bali part of South African government. Nengeri South Africa jeri olaba map ya Africa wegize. Wano wesembera wano. Wano mukahoni wansi. Neno side. Nse mekezi ina side bilinga. Nga ina waliyo mazzi. Yeah, I get you. Shipments kati kugamba ebintu bingi nnyo bisobola going through. Sagala getting too deep with that. Naye bano be basuusuuta beerabidde nti basobola okuddamu kiri. Tuveeyo. Katono nyaawo. Already abantu be balina babasensera dda in that bali part of the government bakikirirwa mu parliament ya South Africa. Abanyigiriza aba South Africa si baddugavu. Bwera. Kati kino kijjanga bakiyita displaced anger. Nti wankoze ekintu keifashi. Naye because sina kyensobola kukola. Ono wakyogerako kyaliwo nembuukira oli kuba ndaba nga nina kyensobola kukola ki? Okukola. Omukola. Yeah. Kati bano ba immigrants from different other African countries. Yeah. Bajja nalabika clip Nigeria. He has employed over 32 South Africans in South Africa. Balina emirimu. Nabagamba nze ndi ready okugenda ne mugamba leero. Naye muleetereyo omuntu ali competent okulunninga this store. Njimulekere mu bitiibwa. Kubanga ng'omutima akulaga nti abantu benina wano benkozesa ba South Africa naye wenvaawo. Bagenda fiirwa emirimu. Naye omusiru n'ayimira n'agamba, oh, you have to live today, so you don't respect this organization. N'ogamba kati anyway, Africa aba South Africa ngabo tubaleke. Katona bavaako. Goloza ensi gye zaatandise okukola nabo bagoba mu nsi zaabwe kikyamu bw'otunuulira Ghana baagala MTN shutting down. I think ne Uganda walaba ani ono member of parliament yagenda ku banka yaabwe n'agenda ne ku MTN head office nga bagamba buli mu South Africa aveemu. Kituufu nange tebagoba kitongole naye nga bagamba muveemu mubirekera Bannayuganda babirwani. Ekyo nange nkiwagira. Nange nagamba ntisupportinga. Nti lwaki? Atakulekera naawe tomulekera. Bwe bakwokya awe fire. Kikulu nnyo ekyo. Otegera? Wendi awo. What comes goes back the same way. What comes around. Otegedde? So kati abantu bonna bakola ekyo nti naffe tubagobe. It's okay. Kati nakirala beerabidde nti bayinza n'okuba nga si ba indigenous people for the land of South Africa. Yeah. Because in Africa we immigrated like we migrating bifo bingi nnyo, intermarriages nyingi. Oyinza n'okwesanga ba South Africa bayita balina beera mu West Africa. Kati ebintu byonna otandika bidiginga deep. Yeah. You know, n'osoma history and all that, ojja kwesanga onyiga bunyiizi. Kangenda kuba South Africa abaava e Uganda bagende South Africa okunonya bana Uganda ekigulira magala eddiba. Yeah. Kyogamba kati government ya Uganda yakategera butegeze nti wali aba South Africa bana Uganda e South Africa. Nedda. Kubanga government through immigration emanya abana Uganda abali ebweru w'eggwanga n'abali mu Uganda kibakozesa population census. Magezi ganga amatono. Nawulirako abaana ba UAE nga balaaja n'abawala. UAE ndowooza waliyo emitwalo 10 egy'abaana Uganda. Nga balaajana. Bannange eno batubonyaabonya. Gavumenti mujja mutujjeyo tuddeeka. Bawala bo batuwonyaabonya. Tewali nnyonyi n'emu gye nalaba ng'esomba bantu.
By the way ekyo kyatuukawo omwaka gwali gwa 2023-2022 Abannayuganda we babayolera ne babateeka ku deportation center abaana baamalawo emyezi blood tewali Uganda nga tewali nnyonyi evudde waka tewali mukulu Nigeria nejja neno n'abaayo Ghana netwala abaayo Kenya neno n'abaayo Abannayuganda tiketi ezesono ojjukira Kyagulanyi tuwa gye yakubeeyo n'agenda ekkata najja mu UAE ne babikwatamu ne bamulemesa n'okukola ki bamulemesa okuperforming okunganya sente ezaali zigenda okujjayo abaana Bannayuganda ne badda ku internet ne basonda sente kati mucyo mbadde ntegeeza ki why this time ekyo omuntu atunuulira ensonga olina okureadinga between the lines abantu bebajja South Africa abadde baagala ovaayo oba nedda baani mu community ya South Africa y'Abannayuganda babamanyi oba bajjeyo bantu baabwe akono nako kakulu kakulu omanyi lwaki bajjeyo Dogo Nation bagambye tewalabe balamu ng'agamba mbu yeekwese mbu aba embasa yennyini be bamuyambye Dogo Nation okutoloka njagala nzire wali woyogedde nti bayinza okuba nga people abajjiddwa mu South Africa abantu baabwe omu ku bakulembeze aba NUP ngamba ba MP omukulu Elias Luyimbazi Nalukoola big up session gye yabadde mu Konga after nga amaze okugenda abasibe babamamye na bikiri badde bigenda maaso byavudde mu kooti yavuddeyo n'agamba abasajja abo baparadinga abasajja mu kooti naye nga basajja baabwe ne bajjanga bambadde agatenjitenji bambadde ebigoyegoye ebitategereka ne bajjuza kooti abo abasajja bayambaza abasajja mu campaign bayambaza abasajja babwe ne babambaza essaati za nuupu banange oyo ne batandika okuba abantu nziga boy ayina alimojiraba aba basajja bayeekera they are capable of doing anything bayina abantu ne wano ku America nze mu convention yali wano mu San Francisco out of experience natuukirwa abantu ng'aba yali 2024 convention ejijjukira waliwo yaliwo 2024 sijjukira buli mwaka naye yali wano nali musaale nnyo mugundi okubanga nze ndi wano ate ntegeka ebivvulu and all this ate nali mu Nuupu nga ndi youth representative mukyala Nakijoba tukwatagana bulungi big up natuukirirwa abantu muganda wange n'omukulu Balamu yaliko yajja yaliwo okay natuukirirwa abantu muganda wange besigenda kumenya mannya wano abaleke naye ng'emboozi gye bakuwa nze n'akasente nakalya bakampa nenkalya ne bampa enkofiira za silent majority tunda embyogedde ne t-shirt za NRM nti fresh boy gwalina bavubuka tambuze t-shirt nenzirya okyegedde omumanyi gwe bayita Kisanja Hillary kati ye mwogedde kati aba basajja they are capable of doing anything ate basobola okwetooloola nga tomanyi abantu be bajja South Africa Abannayuganda babadde baagala ovaayo nalabe Bire Katumba kasodde naye gwosomamu Munnayuganda ki nga yava e Uganda ng'agamba embeera mbi n'agenda South Africa anoonye kyogambwako omanyi just bibuga bitono gwegenda kugulabe bibuga ki ebiri affected with xenophobia bile ebibuga ebyo by the way nalabyeko nga South Africa yonna kyofula waliwo nalaba luli alimawera waliwo ekibuga just ekirimu ba immigrant abangi ate nga ba West Africa otegeera balumbawo ne baraidinga balina by organization ebyo ebiri lokoloko si government yoyo nga yo government lwakyeyogera because bino ebintu babikola mu seasons nga banatera okulonda nti omukulembeze wajja n'akuba balokozi n'abeera ng'ali ku side etabawagira tajja yitamu kati abeera mute conflict of interest. I got you bro. Otegeera? Yeah. So kati waliwo ekyo then wajjawo ne kiri abasajja baba n'abantu bano bamusibira mu bbwa bangi nnyo South Africa awo bagaba obutwe enkya n'eggulu baloopa ono n'oli bakuwulira buli kimu
bajjeyo bantu baabwe baleme kubatta. Lwaki batuukidde Kyankwanzi? Kati ate luno olutalo lwe bagguddeko. Alindako ng'olina muganda yava e Kampala n'agenda South Africa anoonyeemu ekigulira Magala eddiba. Bamukimi ku airport. Kyankwanzi ayagalayo ki? Nange sikiraba. Mugenda mu mucaka muli ku military training kiki? Kakyako. Awo kabukanze we kale birala binanyi twins bayinza ogamba abo bankyukakyuka banuufu bagenda kwogera kyo basuubiramu. Kale wali Kyankwanzi tunoonyaayo ki? Nze kye neebuuziza kyabadde kimu fresh. Baba tutte nga bagenda kubawa mirimu nti bafiiriddwa emirimu gyabwe mu South Africa. Baba tutte nga bagenda batendeka nti waliwo institution mwe bagenda bapakira nti bane mufiiriddwa emirimu gyammwe babalese mulese ebintu byammwe kati mukwatire wano. Kuba kyemmanyi gathering eyo yali badde nti mwekolemu ebibiina by'abantu 10 gavumenti egenda bawa entandikwa nga muvudde South Africa mufiiriddwa emirimu gyammwe mufiiriddwa sente zammwe. Kati gavumenti esazeewo ebawe entandikwa. Naye before nga tena wantandikwa omukulembeze ayagala kwogeramu nammwe. Ekyo kyali badde kitegeerekeka. Kyali badde kitegeerekeka. Naye mu butuufu nteebereza munvuza abantu abasajja abakulu n'abakazi abakulu nga bali mu kuyimba omwoto. Wawaka mama omuntu bali mucaka. Mufuza eggwanga Uganda. Naye mufuga nga mwagala. Muli muno alimala munalituwa. It's okay tugende maaso. Waliwo ekirala nko. Abo tubave nako kubaana biraddala. Nze nsigala waliriwe nagambye nga ntandika. Nze simanyi na lwaki ombuuza ebintu ebyo because I get so much emotional nga njogera ku bintu ebyo. Kiruma. Kubanga mwana waliwo abantu abalumirirwa. Njaka njogedde Luganda lufuulira ku nkamuseuka. Waliwo abantu abalumwa. Nga ye bamugamba tugenda kulonda. Era ogenda londa kyoyagala. Nalonda kyayagala. Naye eddoboozi neetalulirwa. Kubanga tatalina ddoboozi lino ffe tulina wano tugamba nti ogedde ku kamera. Nga eddoboozi lye agenda ddiisa muwali ku ballot. That's true. Ne bamunyigira awo. Ng'ovudde ne ku ekyo. Ensawo ye wajja ekyokulya ne bagisiba. Bakutte abaana. Balina abaana. Otegera, balina abakyala, balina families. Bali mu nkomyo mwana. Awantu awo boyiwa. Olaba nti boyi abaana bangi abali mu kkomera. Keifasha abaana bangi abali mu kkomera ate nga bato. Bali energetic basobola okugenda ne bakola mu kikubo ne bakola kino na kiri. Babayita babbi. Naye nga babeera biddembera bye bagibateekako. Policies ziyita mu ghetto structure. Tuve nayo. Ekyo eggwanga lyaffe we lyatuuka tewakyaliwo policies ziyisibwa nga zigenda kukola. Kubanga nabadde nkyogerako awo kyali wange nga ndi mumunyonyolako mugamba nti eggwanga Uganda si ggwanga jjavu oba Uganda is not a poor country ng'abantu we bakirowooza. But abantu abateekeddwa okuba nga ba implementinga policies zo ziteeka mu nkola be tutalina. But yakikyengezaako okutegeeza nti bw'otunuulira ebigenda mu maaso mu ggwanga n'obikompeyalinga n'abakulembeze be tulinawo nga be twalise ba service deliverers tetuyinaawo. Kyova olaba ogenda kwekanga nga bakugamba bakutte abantu ababadde abakulembera bali ku lukiiko olukulembera paalamenti bagambe nti oli bamututte yali ya biliyoni bwezi, oli bamututte yali ya biliyoni 14, oli bamututte yali ya biliyoni 15, naye nga bw'otunulira ssente ze bajja bagamba n'ozigattika omuwendo nga zirina ebintu bye bisobola okukola ne bigasa bannayuganda emyaka n'emyaka. Ngozeeyo emabega 2009-2010 GDP ya Uganda yali ngaawo ku katugambe zalinga biliyoni 2.7 awo. Kati tuli mu trillion I think 84 kati gwebalamu percentage lwaki nkakuleetedde awo nti sente teziyitira wali so irrelevant wangi ebiseera ebyo
tewalingawo bantu babba ssente ziri mu billions kale we baba balingawo baali batono kati kiri okke nti omuntu okugamba nti kati yayembezo lenze billions 3 kati yabayita bayizzi yagamba yababeera babba nga bateeka wano sokke babbe kati aneeta amongo batulugunya waki yazimbye amaka ag'enjawulo mu bukumbi mu buli sita alinamu ennyumba bannange okategedde so kati ebintu byonna kwegamba tuli mu jjooko tulinga abali mu kakomedi show e Kampala bintu byakuzanya mu buzanya yagala yajja ebintu ebikyali abantu kati byasimbawo okubeera ba MP instead of service delivery balaba mulimu buli buweereza ojja kuweereza bantu toze kwekubako nfuufu essaawa zino gwafuuka mulimu bantu babyonoona public offices ne zivuka nga ziringa nga personal maka ga muntu otegere ogenda ne bakubuuza gwani ndeese ensonga muwulirize ensonga gyendeese erinyanyange so much how ate tebabawo ebifo bannammere tobalaba bafukamiza abasajja abakulu abakazi abakulu bahabyarimana be bayingira mu z'ofiisi utahigwa be bayingira mu z'ofiisi jangu nga bakuyita mwebe ojja kufuuyira ku mulyawo anyway eyo bagiyita weekly drone tuba tugezaako okuba nga tuyisamu events eziba za pennies throughout the week era tujja kuba nga tugikola ne muganda wange buli week ogezaako okubayisizaamu biki ebiba biwadde mu week so byebyo byolunaku olwaleero mpozi ng'olinako oyagala okusembayo ekintu ekikuta abantu omubabire ennyo World Cup oyagala kukola otya se akakanyomero ojja kaleeta kaddakiika nga 10 tugenda funa ne tukakolera segment eyako dakiika nga 10 tukakube kaveewo n'omuziki nze ni musajja wa muziki gwe weesirikire ni musajja wa muziki ebyo badde ntutte musajja ntutte mu politics naye bino bitu byogerako kubanga omutima gye guli tetumanyi nnyo naye twogera ku bye tumanyi ekiri temutukwata nsobi naye omutima gye guli twogera omanyi bagamba ekijjula omutima akamwa kye koogera ekiri otegeera so tubyogerako tukubaganya ensonga kyali wange nagamba kyo nemugamba kyono president ntuula kyagamba owabadde ongambye okwogera ku speech y'omukulu naye nze paki naganya okugyogerako eyo gireke tewali makulu atugamba ki gireke kyovula naganya okukola ki okugiwa amakulu tewali naginule nenjiddamu emirundi nga nnoonya kyagamba nga sikiraba byebimu all the years so n'olwensonga eyo tetugenda kuba nga tusukkawo wano olunaku olwaleero mbaagala nnyo mwenna abanaye subscribe like and comment you can comment whatever you want as long as owabula tukukkiriza okuwabula okubaako kyoyagala twogereko tukikkiriza era tuwerokaminga ideas nyingi nnyo nyongera okubategeeza nti bye twogera olunaku olwaleero tibituvunaanyizibwako ngaffe naye era tuba tukusaba ojjemu ebyamakulu ebitalina makulu obitulekere ngaffe tuliringe nabyo tugenda kusukkawo wano mukutu gwa KFUG the broadcast till next time badde unansonyo kano badisaba balemekeera biri nga 13 paka 17 August National Unity Platform ina Diaspora Convention Los Angeles LA Hilton na ticket batereko linki bafune tickets bajje tunyumirwe tulabe ne kumukulembeze waffe nga atugamba ebigenda maaso. That's true. So n'olwensonga eyo mubiwulidde ngenda bapiningirawo posta mujja kuba mugiraba ojjeko information eyo gye weetaaga okumanya mubeere bulungi mweraba. Yes, sir.